Tukwaniriza nate Nzirubega Ibrahim Kasinga tuze mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero mu mboozi ya General Edward Katumba Wamala. Mu kitundu kino tukitandise nga musajja mukulu agamba nti mu mwaka gwa 2021 ekyali tekisuubirwa kyabaawo. Ono bamulonda ku kya Inspector General of Police. Ekintu kyagamba nti yali takirowoozangako yadde n'omulundi n'ogumu yadde yali yeerowooleza birungi byereere. Si lwakuba nti yali yeenyooma, wabula yali teyeraba na ku bantu bayinza kuweebwa mulimu ogwo. Nti ekisooka, ekifo kino kyalimu omuntu nga ye John Kisembo, nga yali mu woofiisi eyo. Kyokka Pulezidenti nga ye Commander-in-Chief yasalawo omulimu guno aguwe Edward Katumba Wamala. Wamala agamba nti omulimu guno gwali gumwetaagisa kukozessaako obukugu butono nnyo ku bwe yali alina obw'amagye. Tikubanga mu magye yali asobola okubeera omuntu omu nga ye muwaabi, ye mulamuzi ate era naawe omuntu ekibonerezo. Tikyokka mu poliisi yali agenda kukola omulimu gumu gwokka gwa kubeera muwaabi kyokka. Kino kitegeeza nti yali alina okukwata obukugu bwe obw'amagye abuteeke ku mabbali, asobole okubeera ng'ayambala nate ekyambalo ekipya. Nti wabula obudde tebwaliwo olw'ensonga nti omukulu yali yeetaaga okuddibwamu mu ssaawa 24 zokka. Pulezidenti, Fountain of Honor oba muyita Head of State n'ebirala bingi nnyo ng'abalala bwe bamuyita, naye bo mu magye bamanyi kimu kyokka kya Commander-in-Chief. Era nga Commander-in-Chief bw'aba alina ky'agambye tewali kugamba nedda okuggyako okukkiriza obukkiriza. Nti mpozzi ow'amagye waaganira ebiragiro bya Commander-in-Chief nga bigenda kubeera nga bizza gwa naggomola nga bimenya amateeka. Katumba agamba nti ajjukira olunaku lumu bwe yali ng'ali mu kutegeeza President Museveni operations bagenda okukola mu DRC. Pulezidenti yayogerako ku ky'okubeera nti agenda kumufuula chifu wa poliisi. Nti wabula Katumba ye yalowooza nti Pulezidenti yali yeeraliikiridde engeri poliisi embeera gye yalimu akaseera ako, era nga ye Katumba teyagenda maaso na kukirowoozaako. Katumba Wamala ng'agamba nti ng'oggyeko kuba nti yali w'amagye, emisomo gye egyasooka yali asomye bya bulimi, nga talina bw'alabira obukugu buno bwe bugenda kumuyambira mu poliisi. Nti ate bwo obukugu bw'amagye bwe yali alina bali bamusomesa kunoonya mulabe waali ateeketeeke n'engeri y'okumumalawo. Nti kyokka ate yo mu poliisi ebintu byali bikolebwa bulala nnyo nga byetaaga emitendera n'obugumiikiriza. Nti ng'okwata omuntu yenna kiba kyetaagisa okuba ng'aliko akabonero konna akalaga nti mumenyi w'amateeka, ate nga mu kusooka alina kubeera ng'ateeberezebwa buteeberezebwa. Nti nga n'akaseera katuuka ne bamutasirwa kuba nti talina musango, wabula olw'okubeera nti ebikozesebwa bibuze okuŋŋaanya obujulizi obumala ku muntu ono. Nti ekisinga obubi ate tabeera yekka, babeera bangi nga baliyo 10,000. Nti kyokka etteeka bwe lityo bwe liba ligamba, era ng'oluusi nalyo liyambako nnyo abantu abayinza okukozesa obubi amaanyi gaabwe ne bakola ebibeera tebisaanidde. General Katumba agamba nti mu kaseera kano omulimu gwe gwali muzibu nnyo, naddala mu maaso g'abantu abawererako ddala, nga n'emikutu gy'amawulire gyatandika okubeera nga gyogera ebisongovu, nga boogera nga Pulezidenti Museveni bw'ayagala okuba nga poliisi agifuula y'amagye. Nti ebiseera ebyo Pulezidenti Museveni yali alitayalinze, ng'abantu bangi basuubira nti bagenda kulaba enkyukakyuka okuva mu nkola ey'ekimiritale okudda mu nkola ey'abantu ba bulijjo. Tiwabula ekikolwa kye yali akoze baali balaba nga tewali nkyukakyuka yonna. Gino Katumba agamba nti abantu engeri gye baali bamulabamu y'engeri gye balabamu amagye. Nti abantu bangi balowooza nti ekitongole eky'amagye emirimu gyakyo tekyetaaga kutunulwamu nga babikolera mabega wanzigi, nga tewali kusalawo kwonna muntu kwabeera nako wabula okuggyako okugondera ebibeera bimulagiddwa. Nti kyokka si bwe kiri, nti mu magye naye wabeerayo okubaganya ebirowoozo, okuwaŋŋana ebitiibwa, okukkaanya n'obutakkaanya. Nti era ensangi zino omuntu yenna bw'ayogera ku military court martial, omuntu wa bulijjo awulira nga n'olutiko lumumeze olw'ensonga nti babeera balowooza nti yo wabeerayo bikolwa bya nnakyemalira byokka. Ebitongole eby'obwannakyewa nabyo byegattako okubeera nga byogerera Pulezidenti Museveni olw'okugezaako okwagala poliisi okugifuula eya militale. Nti era mu kaseera ako Pulezidenti Museveni yakakibwa okubeera nti yeeyambula ebyambalo by'amagye olw'ensonga nti etteeka lyali terimukkiriza kubeera mu woofiisi 2 omulundi gumu. Era bw'atyo okubeera mmemba w'amagye n'akikomya.
Gino Katumba yali mu sikawutu, munnalotale, omukatuliki ate munnabyamizannyo, nga muli yeebuuza bino bigenda kumuyamba bitya okukulembera poliisi. Mu kaseera kano yali talina kintu kirala kyonna kyagenda kunywererako okuggyako ebintu ebibiri bye yali alina, omuli empisa n'okukkiriza. Mu kaseera bwe baamulondera, akakiiko ka Ssebutinde kaali kamaliriza omulimu gwako, wabula mu kumaliriza lipooti eno yali ekubye ebituli mu kitongole kya poliisi eri abantu ba bulijjo teekako n'ensi ezisigadde. Era nga Gino Katumba weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Era nga Gino Katumba agamba nti akadde kano yali akimanyi bulungi nnyo nti ke kaseera ak'okwolesa obukugu okutereeza ebyo byali bisobye. Ti ripooti y'akakiiko ka Ssebutinde wali oyinza okujawulamu ebintu bibiri, ng'omukono ogumu oteekako empisa oba kiyite ethics and integrity, ate omukono omulala nga kuliko ebintu ebikozesebwa mu kitongole kino ekya poliisi nga byali tebiriiyo. N'olw'ensonga eyo, ebintu ebyo musajja mukulu ono yabiraba n'abiteeka mu briefcase ye, n'abitunuulira nga kwalina okutandikira. Nti abasirikale bangi baali baggwamu amaanyi, nga basinga obungi ku bo basiiba mu mwenge. Ye Katumba ng'omukatuliki, ate ng'omuzadde yali alina okuba ng'atandika okukola omulimu gwe ng'ayogerezeganya n'abasirikale bano abaali nga bakyali bato. Era okukola omulimu guno yali alina okubeera nga mukkakkamu nga si mukambwe, ng'alina okweyisa ekizadde. Nti abasirikale abasinga obungi bali beetaaga kwogera nabo, kubakansolinga, okubayambako okudda engulu, teekako n'okubakakasa nti anaakola ennyo ajja kusasulwa mu nkola ey'okubawa promotions. Katumba agamba nti akimanyi ayinza okulikika ng'ekintu kye yali ayogeddeko kyagenda okukola ekyangu, ate ng'ebizibu ebiri mu poliisi byali bingi. Tobula mu buli ngeri yonna, poliisi akadde ako okugitereeza wali olina kubeera ng'ogigeraageranya ne ku bitongole ebirala, ogeza ng'awaka, ebifo bya bizinensi, ebifo by'amasinzizo, teekako n'ebifo ebirala. Ng'era ebifo ebyo byonna biba byetaaga muntu okukwata mpola so si kuteekako kifuba okubitereeza. Gino Katumba agamba nti omulimu gw'okutereeza ekintu oba institution gusobola okukolebwa buli muntu yenna kasitaba nga yeewaddeyo ng'ategedde obuvunaanyizibwa bwe. Tuweewaawo bannayuganda bangi kino tebakitegeera, kyokka nga kye kirina okutambulibwako nga tewali muntu yenna gy'agenda kuva, kubeera nga bayamba watali bo kwekwatiramu. Katumba bye yatandikirako kwe kuddira abantu ba bulijjo n'abateeka mu nteekateeka ey'okutereeza ekitongole kya poliisi, ng'agenda maaso n'okubasaba okubaako ebintu ebimu ebibaweebwa ebikozesebwa. Era nga abasuubuzi b'omu industrial area bawulira omulanga gwe ne bamudduukirira n'emmotoka nnyo eza patro. Olwo abantu abalala nabo bwe batyo bajja ne beegatta ku nteekateeka eno, nga kino kye kyaleetera ne Paalamenti nayo okuzuukuka n'ebeera ng'erwanirira ekitongole kya poliisi okukiwa obuyambi. Tiyadde ng'abantu ba bulijjo baali balina ensonga zaabwe, wabula ate n'abantu abaali bamulonze okukola omulimu guno nabo baali balina ensonga zaabwe eri ekitongole kino ekya poliisi. Era nga kino okukikwasaganya obulungi, baali beetaaga omuntu avudde wabweru w'ekitongole kino okukitereeza. Era ng'omuntu eyeetaagibwa okutereeza ekitongole kino yali yeetaagibwa okuba nga mutendeke nga tagenda kumala gatiisibwatiisibwa. Musajja mukulu Katumba agamba nti ebimu ku bye yakola kwe kuleka oluggi lwe nga luggule, abantu ne bajjanga okubeera nga bakubaganya naye ebirowoozo n'okwogera ensonga ezitali zimu, ekyavaamu ebirungi ebyali enkumo. Tiwabula omukulu n'agamba nti yakikakasiza ddala bulungi nnyo nti okutereeza gavumenti tekubeera kwa gavumenti yokka, wabula kubeera kw'abantu bonna, omuli ab'amawulire, abantu abali ku ludda oluvuganya, ono ng'agamba balina kukolera wamu nga gavumenti yeekulembeddemu ne batereeza ebibeera bisobye. Tiwabula eky'okulumba ng'omuntu ssekinnoomu ng'olusi si yaliko n'obuzibu,
kibeera tekina gye kitwala ggwanga lino. Katumba agamba nti ebintu bingi nnyo ebirungi ebyakolebwa naye nga tebirabika ng'abantu basinga kutunuulira bikyamu bibeera bikoleddwa. Tiwabula olw'okuba yali w'amagye yaguma ng'ow'amagye yenna bw'abeera ebizibu byonna ebyamutuukako n'abiteeka ku mutima. Nti ow'amagye tabeera w'amagye kubanga tatya, wabula abeera w'amagye olw'ensonga nti buli lwajjukira nti waliwo abalala abatidde, olwo ye okutya kwe ng'akuteeka ku mabbali. Bw'atyo yagumira okusoomoozebwa kwonna n'engeri amawulire gye gaali gamwogerako, abantu ba bulijjo teekako n'ebitongole by'obwannakyewa, n'anywera n'akola emirimu gy'okubeera omukulu w'ekitongole kino ekya poliisi.